Okubulira kwa leero ku kkanisa eya New Life Deliverance Salama kwetololedde ku bukulu n'amaanyi ebiri mu linnya lya Yesu. Katonda agowe erinnya lya Yesu olunyweze. Omulabirizi Joseph Kabuye asinzidde wano n'asaba abakkiriza okwefumiitiriza ku maanyi ago naawe ekyokulabirako ekyagamu ku mannya g'abantu. Kwebaza Katonda obukulu bw'erinnya ku meseji ya leero kikulu kubanga erinnya Yesu lye lyaweebwa amaanyi okulokola abantu bonna. Kyovula nti omubuulizi abuulidde nti Nazaaleesi Nasanayiri abuuza eyinza okuvaayo akalungi ng'akimanyi nti ekyalo ekyo erinnya lyakyo kyali si kirungi. Naye munnange olw'okuba nti ayazaalibwayo erinnya lye lyatuumibwa kuva mu ggulu, akati ekigambo kibayita erinnya kkulu nnyo nnyo. Era bw'olaba abasumba abamu Katonda ng'agenza asitula amannya g'owulira nti ono Kabuye, Katonda aba alina ky'akoze mu kika. Dawudi Kiganda owulira amannya agafaanana bwe gatyo, Katonda aba alina omukisa gw'awadde. Era famire ezimu zisobola okuba n'erinnya eri ng'ekika kyonna kwe kitambulira. Bw'atyo abategeezezza nti kikulu abakkiriza okwerekereza ne bawaayo ebyokwebaza eri Katonda olw'okubatuusa ku nkomerero ey'omwaka 2025. Omwaka nga guggwako kikulu omuntu okuwaayo ensigo ey'okwebaza. Kye kisooka okwebaza Katonda mu bigambo ne mu nsigo. Mukama n'omugamba weebale, ekiweebwayo kyange kyakwebaza. Jjukira ebintu bino Katonda adiiringa na mutima gwo bwe gukikola n'essanyu, eyo saddaaka etuuka eri Katonda. Omwaka nga gutandika okuwa ekibereberye first fruit. Bw'atyo abajjukizza okusaba kw'eggwanga okwa National Prayer Day okw'okuyita mu mwaka n'okuyingira omupya okwa buli nga 31 Desemba ku kisaawe ekya Kampala mu kadde nga kutegekebwa omulabirizi Dr. David Kiganda n'obuweereza bwonna obw'ekkanisa eya Christianity Focus Center. Omwaka guno nga guggwako tosubwa kugenda ku Road Kampala Secondary School we tugenda okuteeka olukuŋŋaana olw'okumenya omumidiyaani. Nkubuulidde nze manye ebintu bingi naye kibayita 31 Desemba ku ssaawa zibeere 3 ez'okumakya genda ku Road Kampala kwata akatebe ojja omenye omumidiyaani ow'obwavu, omumidiyaani w'amabanja, omumidiyaani w'endwadde, omumidiyaani w'okweraliikirira, omumidiyaani w'obutagaggawala. Ngenda kubeerayo ku Road Kampala n'omulabirizi Dawudi Kiganda Dokita. Kwegamba kigenda kwewuunyisa akuyise ye Dr. Joseph Kabuye akwaniriza ye Dr. Dawudi Kiganda n'omukyala Cindy Kiganda. Jangu Katonda agenda kukola bulungi. Okusaba kwa National Prayer Day okw'omulundi guno kubulako ennaku 2 zokka okutuuka nga kwakubawo ku Lwokusatu lwa Ssabbiiti etandika enkya ku kisaawe ekya Kampala mu kadde nga kugenda kwetabibwamu buli muntu omulokole n'atali. Gambadde Shadrack Joshua yakusakidde eggulire lino ku KTV Amalindirire.